رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله وحبيبه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أو كما قال جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atuwe matenda marungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba mukama waffe Allah asokusaasira n'emirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ku basahaba be ne ku bantu b'ennyumba ye na bonna abayise mu buufu bwabwe ebbanga lyonna. Baddu ba Allah bakkiriza nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera mbaddu ba Allah bamutya. Wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatutegeeza mu Qur'an ti abanga abakkiriza mutye Allah wammwe mu butuufu bw'ensonga ogenda okutuukibwako okufa ng'oli mbaddu abajeemulukukidde amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yatugamba Allah ti abanga abakkiriza mutye Allah na buli muddu yenna yeetunulemu singa abaamusisinkanye Allah ayinza kukulembeza ki mulimu ki oguyinza okumutaasa. Yatugamba Allah abanga abakkiriza mutye Allah wammwe ate mubeere beesimbu okusingira ddala mu bigambo. Bwe munaakikola yuslih lakum a'malakum, owekitiibwa Allah agenda kulungiya emirimu gyammwe, agenda kubalongooseza emirimu gyammwe abasonyiwe n'amazambi. Anaasisinkana Allah tabaraka wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero ng'ali mu abo abawangaalidde ku nsi nga bajeemulukukidde amateeka ge, nga bawulize eri ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala n'enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bajja kuba beesiimye olw'esiima olunene. Olunaku lwa leero tugenda kwejjukiza ku mulamwa oba oliawo gutambula n'embeera eriwo. Abasiraamu bali mu kiseera kya kulonda abakulembeze. Abakulembeze ndowooza ku mitendera gyonna muyinza okuba mmwe temwakyetabyemu kubanga muli bamativu n'embeera ekola ki, n'embeera eriwo. Muyinza okuba temwakyetabyemu nga temwategedde, naye okusinziira ku gava sayidi eno kiraga nti waliwo okulonda okugenda mu maaso. Eddiini yaffe eyigiriza ki ku mbeera efaanana bw'etyo? Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yalina sahabi omulungi Abdurrahman, yamuyigiriza ebikwatagana ku nsonga y'obukulembeze ng'amulabye alabika abwagala. Baddu ba Allah, ekigambo obukulembeze banga ddene nga kyafuuka magnum, nga kyafuuka munyago agukutte tayagala gguta. Kigambo obukulembeze ku levoozi zonna, hatta n'omusajja mu makaago buli lw'owuliranga muli mu kifuba kyo owulira waliwo avuganya entebe yo, tosula bulungi, toyinza kusula bulungi ng'olaba hajjatiwo ayingirira swalahiyaati zo, ayina by'ayagala okutwalako, toyinza kusula bulungi. Oba n'okizuula nti olina amakaago naye command center eddukanya amakaago eyina weeri yewava ebiragiro ne bijja bikola mu makaago, tosula bulungi. Kati ekigambo obukulembeze kino Allah yakituteeka mu musaayi, kati kyafuuka magnum,
kyekimu ku minyago omuntu bwagukwata tayagala gukola ki tayagala kuguta. Kino Mubaka sallallahu alaihi wasallam yakiraba ku basahaba be, ku basahaba, era nagezaako okukijjanjaba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Omulamwa gwaffe tosabanga obukulembeze, tosabanga obukulembeze. Maka yakigamba sahabi ono mu bwanjulukufu obw'ekitalo, namugamba nti la tas'al al-imara, tosabanga buki, tosabanga bukulembeze. Okubeeraawo n'obaako obukulembeze naddala kye bayita alwilayatu al-amma, alwilayatu al-amma, obukulembeze obulimu okufuga, obulimu ebiragiro ebikakali ebiteekeddwa okuteekwa mu nkola. Namugamba tobusabanga, namuwa n'ensonga nti bw'onaabusaba fa innaka in sa'altaha oba talabtaha, bw'onaasaba obukulembeze obwo wukkilta ilaiha oba wukkilat ilaika, obukulembeze obwo bujja kukuweebwa, naye mu kuweebwa bujja kubanga obukusuuliddwa obuki, obusuulirwa, obuvunaanyizibwa obwo obutwale bujja kufuukira kizibu kubanga obusabye. Naye ate singa oba obuweereddwa bighayri mas'alatin, nga tobusabye, u'inta alaiha, Allah ajja kukukwatirako ku bukulembeze obwo. Bye bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era ekyo abamanyi baffe ab'obusiraamu ne basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ekyo bakyekuuma, bangi mu bo tubalaba ekigambo ekyo nga bakyekuumye, okubanga omuntu tajjaayo mutwe kugamba nti kino nze nnyina okukibeera. Era n'enjawukana ezimu ze mulaba mu busiraamu n'abamu okutuuka okujja bannaabwe mu ddiini ebiseera ebisinga awo we zaava. Abashi'a, Aliyu radiyallahu ta'ala anhu yatwala obukulembeze bil mubaya'a, basahaba baatuula ne balaba nga asaanidde ne bamuwa obukulembeze. Abaatuula ku sayidi eyo ne balaba nga yasaanidde, teyabusaba. Naye bo abamu ku bashi'a balaba nti ali ono ye yali asaanidde okuba omukulembeze munzu lahdhati wafaati nabiyyi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nti omubaka okufa obufi bw'ati yali alina okukwatirawo ki. Kiba kitegeeza nti Ali radiyallahu ta'ala anhu ekyo yakitegeera okuva ku mukama we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yali badde asobola nti babumpe oba ne yeesimbawo ne go yeesimbyewo ne batakola ki, n'atayitamu n'alinda ekisanja ekikola ki, ekiddako, naye mu byafaayo tekiriiwo. Wabula basahabi n'amannya agaliwo agagambibwa nti gano gaaliwo nga balonda mu gano nago tebeesimbawo. Basahaba baatu ne baga nti kati gano amannya mwe tuba tukola ki, mwe tuba tulonda, so si nti beesimbyewo ne bakola ki, ne beeyogerako. Ekyo baakitegeera okuva ku mukama waabwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La tas'alil imara, tosaba kubeera mukulembeze, kubanga bw'onaasaba okubeera omukulembeze osobola okusaba obukulembeze n'obuweebwa, naye bujja kuba bukusuuliddwa buki, busuulirwa, bujja kukuzitowerera. Naye ate singa oba obuweereddwa bighayri mas'alati, nga tobusabye, u'inta alaiha, obukulembeze obwo Allah ajja kubukwatirako. Mu hadithi endala nga nayo ntuufu okuva ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eri mu Bukhari, yagamba lunye n'agamba nti nahnu la nuwalli haza al-amala man talabaha. Waliwo yasaba obukulembeze n'akimugamba mu lulimi olutegerekeka obulungi, n'agamba nti ffe obukulembeze bw'ogamba tetubuwa busabye,
wallahi kigambo kyanjulukufu bulungi la nuwalli hadha al-amala man talabaha muntu asabye obukulembeze buno tetubumuwa eyasinga okwatiikirira ku nsonga eyo yali sahabi ayitibwa Abu Dharri al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu amanya g'amatuufu ye Jundab ibn Junada erinnya lisinga okwatiikirira mu mannya agoogerwa nti ge mannya ge amatuufu waliwo amannya amalala agagambibwa nti oba oli awo ge gali amatuufu naye eryo Jundab ibn Junada erinnya lyasinga okwatiikirira mu mannya ge agagambibwa nti ge matuufu sahabi we yatiikirira n'ekigambo ekyo kigambibwa mu riwaaya emu ya hadithi nti yasaba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ya Rasulallah istamilni badde nkusaba nange mpeebwe ku buvunaanyizibwa omubaka n'ategeeza Abu Dharri ebigambo bino namugamba nti ya Aba Dharri innaka da'ifun oli munafu oli muki oli munafu ekigambo kino oli munafu kiyinza okutegerekeka amakulu ag'emirundi ebiri tuyinza okukitegeera nti albiniyatu alhaikaliya structure ye nga ya Abu Dharri nti yali munafu mu kikula ki tusobola okukitegeera bwe tutyo naye waliwo riwayat mu bitabo byogera ku ssiira z'abasahaba eziga nti yali musajja munene nakino weekiri kyogerwa naye n'ebigambo ebigambibwa nti yali musajja munene nga muddugavu ng'alina n'ekirevu kinene Abu Dharri ono nazo weeziri asobola okubanga ddala kituufu yali munafu mu structure ye asobola okubanga omubaka sallallahu alayhi wasallam obunafu bwayogerako bunafu bulala si bunafu bwaki waliwo omuntu nga munafu mu saizi nga mutono okiraba naye nga mwattu w'amaanyi ayinza okuba si w'amaanyi ag'omumubiri naye nga musajja mugumu golowooza adumira amagye gaffe wano bonna yabasinga obunene mbuuza bubuuza basahaba abakulemberako amagye bagakulembera kuba nti be baali basinga okuba abanene waliwo n'ebipimo ebirala omubaka sallallahu alayhi wasallama kwe yasinziiranga n'apima abakulembeze ng'ekyokuba nti structure yo oli w'amaanyi ng'oba oli awo tekitera nnyo kujja ku mwanjo naye omubaka yakigamba Abu Dharri nga tamwekwekeredde sallallahu alayhi wasallam ate nga ye imaamu waffe mu kiyitibwa Jabrul Khawatir omubaka sallallahu alayhi wasallam teyayogeranga kigambo kirumya muntu n'akimugamba face to face ekigambo ekirumya omuntu naye ekigambo kino omuntu okugamba nti musiraamu oli munafu muli owulira nga tekikoze buki tekikoze bulungi naye Ibn Uthaymin ng'atunula hadithi eno aga nti omubaka yakimugamba sallallahu alayhi wasallam min baabi nasiha ekigambo ky'okubuulirira ekigambo ky'oyinza okuba akaama musiraamu munno nga kiyinza okumuluma naye nga kijja mukola bulungi gye bujja okategedde nga bw'obuulira omwana obujulizi ku ekyo nti yamala n'amugamba nti Aba Dharri okimanyi bulungi nti inni la uhibbuka nkwagala Aba Dharri era n'amutegeeza nti Abu Dharri sikoma ku kubanga nkwagala uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ate nkwagaliza nange kyenkola ki kyenneeyagaliza amakulu ekigambo kino nti oli munafu si kyogera lwakwagala kukulumya nkyogera min baabi nasiha nkubuulira ekigambo kyensaba okitegeere nga kiyinza okukuluma naye kijja kukola bulungi obunafu bwa Abu Dharri ono baddu ba Allah nze kyokugamba nti yali munafu ye mu butonde bwe nga ye sikyesigamako nnyo
kuba yali musajja shahida alwaqa'i musajja yeetaba milimo eminene yeetaba mu ntalo n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakola ebikolwa yakola emirimu mu ddiini egitakolwa banafu radiyallahu ta'ala anhu. Ekyafaayo ky'okusiramuka kwe Abu Dharr ono nyinza okuba nakibanyumizaako. Ghifaari katundu kali wakati wa Makka ne Shaami, era akatundu ako Ghifaari waayitangawo eŋŋamiya z'Abakuraishi abaasuubulanga n'okuleeta ebyamaguzi okuva e Shaami nga ziyitaawo ku kitundu ekyo kye bayita Ghifaari. Era kigambibwa nti Abu Dharr ono kati okukakasa kiri nti si musajja munafu, yali omu ku bamanyikiddwa okukola road block ez'amaanyi mu katundu akakayitibwa Ghifaari. Oyo aba munafu oyo akola road block, nga bw'akola road block tokola ki? Tosala, toyinza kuyitawo. Lyali ekkubo nga ddala kituufu bw'oba oleeta emmaali ng'egenda Makka eteekeddwa okuyitako. Naye nga bw'aba yakuteeza Abu Dharr tokola ki? Tosobola kuyitawo. Tiyali munafu Abu Dharr. Kati yalina muganda we Unaisun yamuleetera ku mawulire n'amugamba nti nno e Makka eyo bagiryo omusajja agamba nti nabbi. Abu Dharr ali Ghifaari eri, naye amawulire agali mu katale e Makka agakola ki? Agawuliza. Kati atuma Unaisu amugamba nti bw'otuuka e Makka ndeetera ku mawulire agakwata ku musajja oyo agamba nti ye nabbi. Unaisu bwe yamuleetera amawulire tekyamumalira, nga nti musajja waali awo bagamba yad'u li makarim al akhlaqi, ayigiriza empisa biki, muyise bulungi abakadde, musinze Katonda, bwe bityo. Tebyamumalira Abu Dharr okutuusa lwe yatambula n'ava mu katundu ako Ghifaari radiyallahu ta'ala anhu n'ajja e Makka. Naye yagenda okujja e Makka ng'ebintu si birungi, abasajja nga baasiga bambega mu buli katundu, mu buli kanyomero, mu buli kasonda bambega, nga bambega abo tebakwata balamuza ntebe ya mukulembeze nidda, wabula bambega baliwo kulaba ani ayagala okwegatta ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ani ayagala okutuuza wano miitingi y'eddiini darasa nga gwe mulimu gwabwe. Kati bwe yakimanya yajja ng'ajja yeekweka, naye yalemerako n'agamba nti nja kutuuka. Anyumya n'agamba nti yajja yeekweka okutuusa bwe yatuuka e Makka ku Kaaba. Kati n'atunuulira n'atandika okukuba ttooki mu bakoze eki, mu baliwo. Kati nga mwe muyinza okwetunula ne mujja mubambega n'agamba nti awo ono y'anaatwala amawulire gaffe ono. Kati n'atunula anyumya n'agamba nti fastad'aftu ahadan, kyenva nengeramu akasajja nange nenkanyooma ninga kati kano nebyo kanaaba kambega ko nsobola okukakola ki? Nja keesobolera. Abu Dharr yanyumya kyava akasemberera n'akagamba nti wamma mpulira wano waliwo omusajja gwe bagamba nti mwana mulenzi, agamba nti nabbi, mundage yakola ki? Mundage yaliwa. Kumba akasajja ke nyini kabuuza kambega kakulu. Okiraba nti asma anna huna sabiun yaqulu annahu nabiyyun. Kati olwawulira ekigambo ekyo, akasajja olwawulira ekigambo ku matu ne kakuba enduulu, asabiu bali ne bategeera nti kakoze eki? Anyumya Abu Dharr, abasajja bamukuba, buli muntu yakwata kyakutte. Mabaina mudratin wa azmin, akutte eggumba, akutte omuti, bamukuba. Bagenda okumuleka kugamba
nga alinga omanyi timusali oba essanamu eriyimiridde aga nti bamuleka essanamu erimyufu erikoze eki ekikale emyufu wano yajja ng'eraga nti omusaayi ogwamuvaamu yafuuka reedi. Abu Dharr yafuuka reedi olw'enkuba abasajja gye bakola ki gye baamukuba sajja baamukuba wallahi Abu Dharr. Bino lwaki mbireeta njagala kubalaga nti si musajja mwangu Abu Dharr. Yamala omwezi mulamba kigambibwa nti yamutaasa Al-Abbasi yamutaasa ku busajja nga bumutta n'avuga nti mu omusajja gwe mukuba mukimanye nti ewaabwe bali ku kkuba eribatwala Eshami. Kakati mujja kunoonya gye munaayita bwe munatta omusajja oyo ne bamusaasi kugamba ne batya olw'ekyo ne bamuleka, otherwise baali bamusse. Kati yamala ebbanga kumpi lya mwezi mulamba ng'awangaalira ku mazzi okutuusa lyasinkana Aliyu n'amutuusa eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abu Dharr n'asiramuka n'alongoosa obusiraamu bwe. Era omubaka sallallahu alayhi wasallam n'amutikka eddimo addeyo agenda akola eddaawa eyo mu katundu akayitibwa Gifaari. Era omulimu n'agukola kutuusa lyasinkana omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'amaze okusenguka agenze e Madiina. Min manaqibihi obimu kubiraga nti yali musajja w'amaanyi. Qala Aliyun thabata anhu alqawl bisanadin sahih, yagamba nti lam yabqa ala wajhi al-ard. Aliyu agamba nti bwe ntunulatunulamu siraba mu bantu basigaddewo man la yakhaafu fillahi lawmata laimin ghayra Aba Dharrin. Ganti bwe ntunulira abasigaddewo mu basahaba ba Mutuma ate baali bakyaliwo ku mulembe gwa Aliyu, naga sirabawo muntu ayinza kwogera kigambo ky'amazima nga tatidde kitonde kyonna okuleka Allah kusinga Abu Dharr. Abu Dharr yasigaddewo kambenzi nanga nsinga. Kati yali munafu. Osobola okubanga structure yo oli munene, osobola okubanga n'omubiri gwo gw'amaanyi, naye nga mirimo gy'osobola ogw'obukulembeze tegukola ki? Ogw'obukulembeze teguliimu. Era kino kye tusuubira nti omubaka sallallahu alayhi wasallam kye yalaba ku Abu Dharr, obukulembeze buno waliwo we butuuka nga bwagala omusajja omukakanyavu, waliwo we butuuka nga bwagala omusajja omusaasizi, byonna nga biri ku muntu ki? Bino oyina wootuuka ng'olina okubeera ow'amaanyi osobole okunnyula hukuuku z'abantu kubayita ab'amaanyi oziddiza abaki? Abanafu. Oyina okuba nga oli muntu wa bulijjo osobole okumanya obulumi omuntu wa bulijjo bw'akola ki? Omuntu wa bulijjo bw'ayitamu. Tetusobola kukwasa kusolooza misolo mu Kampala okiraba obeerenga gwalina obuvunaanyizibwa ku bantu abafuna mpola okuleka nga osobola okumanya obulumi bakola ki? Obulumi bayitamu. Waliwo abaddu nga ye tasulangako njala nga temanyi nayo bifaanana. Kiraba Oluganda oyo okuba omukulembeze ateekeddwa okuba nga alina okufaayo okw'enjawulo ng'amanyi obulamu oli gwakulembera mwakola ki? Mwayita. Oyinza okuba ekyo tokirina. Kati ssaawa zino baddu ba Allah abakyala betuwasa situlwana nabo buki? Situlwana nabo bulwanyi, bintu bya mirembe, bintu bya mukwano, naye osanga omusajja nga yetasobola kuba na bakyala babiri ng'ogwo omutwe tagulina. Ate nga ssente Allah akoze eki? Naye ng'omutwe ogumenteininga abakyala babiri takola ki? Tagulina. Ng'ono bw'akuba essimu bw'agiwummuza, ono bw'akuba aba amaze okwekyawa. Naye waliwo omwami ng'abakyala hakki nnya yazimalayo ng'alinako ne bagirlfriend abapendinga. Okiraba ate zonna ng'azikwata. Okiraba Oluganda. Naye nga waali alina abantu benga 10 nga n'amannya yagerabira yabatuuma Nguudo, Salama Road.
kiri oluganda naye gwenga omutwe gwe tosobola kufuga bakyala bameka bakyala babiri njawulo wakati waffe ng'abaddu Allah bwatu bwakola ki Allah bwatu bwatutonda waliwo omusajja n'omukyala abayinza okuba n'ekisa ne kibasukka ne bazaala omwana ne batuuka n'okumusaddaaka ne bagamba bambi gundi teyazaala ono waffe tumumuwe kikola kya buvunaanyizibwa n'ozaala omwana n'omugaba mbu kuba gw'omugabidde teyazaala kya buvunaanyizibwa seeka si kya buvunaanyizibwa si kya mubusiraamu kiraba omwana yeetaaga nnyina kati goyinza okuba ow'ekisa naye ekisa ekikoze eki kati ndowooza mu ange eyo mu ndaba eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam mwe yalabira Abu Dharri n'amugamba nti Abu Dharri muganda wange nkwagala ate nkwagaliza nange kennyini kyempulira kyenjagaliza omuki la ta'muranna ala thnainin tewabeerangawo abantu abasukka ku omu n'okkiriza okuba amiru waabwe tokkirizanga kalimatan wahida tokkirizanga Abu Dharri oli musajja munafu ku saidi eyo tokola ki tosobola wala tuwalliyanna amwala mala yatimin era tewabangawo muganda waafa ne bakwesiga ku maali y'omuki ku maali ya mulekwa bino ebigambo bikaawa naye omubaka sallallahu alaihi wasallam min babi nasiha abigambye Abu Dharri al-Ghifari amugamba nti ate nkwagaliza kyennyini kyenjagaliza naki tewabangawo abaddu n'okkiriza okuba omukulembeze waabwe mu byosobola ekyo tekikola ki naye ng'oli musajja yani bitawaqa'a musajja wa ntalo naye ekyo takola ki ekyo yamuzuulamu ako nga takola ki tasobola mu Qur'ani y'ekitiibwa mulimu sifaati z'omukulembeze omulungi obukulembeze bwonna bw'emitendera gyonna naawe osobola okukikoppa n'okiteeka mu makaago omwana oli abaana abawala babiri mbajjukira mu kyafaayo kya nabbi Musa alayhi salaam be yanyweresa ebisolo byabwe ebisolo bya nabbi wa Allah Shuaib alayhi salaam omwana n'agamba taata we nti ya abati stajiruhu inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin nti omuntu gwogenda okuba obuvunaanyizibwa Musa oyo tumuzudde nti alina ebitendo bibiri ekisooka alquwa amaanyi agalina ajja kusobola okukola omulimu ogwo ekyokubiri al amaana mwesigwa lwaki omwana ono yagaa nti mwesigwa gw'okutambula n'omwana omuwala mu kkubo nga tomusabye ennamba ya ssimu ate nga ddala kituufu oli mwetaavu naye min baabil amaana n'okyekuuma oga nti anidda sijja kweyambisa bunafu bwa mwana ono kubanga ekitonde ekikyala kyatondebwa nga kinafu era ekyo ataakitegeera ogenda kugwa mu nsobi nnyingi olw'omusomesa gwe bannyumiriza bamunoonya headmaster wa ssomero abaana 7 mu ssomero bali mbuto kiba kitegeeza nti mu bye yasoma tiyasoma kitonde ekikyala kinafu kati okukituusa mu mbeera eyo obeera weeyambisizza omukisa gw'okuba nti kinafu n'okikolako ki obulyazaamaanya oba mulyazaamaanya gwe bw'otunuulira omwana wa munno gwe yakuwadde okusomesa ku lw'okuba gwe olabye ameza amabeere gwe n'olowooza nti atuuse mu mbeera ey'okwegadanga
omwana ono aba munafu lwaki kubanga ebitundu bye by'omubiri gwe bitandika butandisa okukola ki okula tebinnaba kutuuka ku level ebeera namuki kati gwe nojja weeyambisa obunafu bwe okiraba n'obutonde bwe n'obubuyabuya akyali naive n'okola kyoyagala. Kati Musa yali tasobola kweyambisa bunafu bwa mwana muwala ono alina omusajja gharibu tamukola ki tamumanyi talina kyayinza mumukola okiraba amaanyi agasobola okumukozesa agakola ki Musa n'aba musajja mwesigwa n'atambula bulungi n'omwana ono paka lwe yamutuusa ewaani wa kitaawe. Kati Musa mwesigwa ekyo ekigeza akiyise. Kati Sheikh Ibn Uthaymin yayogedde ekigambo mu kitabo wano kyewuunyisa. Yayogedde mu kitabo wano ekigambo kyewuunyisa. Yagambye nti waliwo omuddu wa Allah nga w'amaanyi ate nga mwesigwa. Toba ekigambo mwesigwa si bwesigwa buno okuba omwerufu kyokka. Okuba omwesigwa kitegeeza n'okuba ng'ofaayo ku nsonga z'eddiini. Toyinza kuba mwesigwa nga tosaala. Kati osudde hukuku za Allah ogenda kutuukiriza hukuku zaani? Ekigambo mwesigwa nti ofaayo ne ku nsonga zaki z'eddiini. Kati yagamba nti waliwo omuddu nga w'amaanyi ate nga mwesigwa mwesimbu, ne wabaawo n'omwami nga mwesimbu naye nga munafu. Okategedde? N'agamba nti ono asoose y'alina okusookerwako mu mbeera yonna, y'aba agwanidde okuba omukulembeze. Bwe tuba tunoonya omukulembeze gwe tukola ki? Ow'amaanyi ate nga muki mwesimbu. N'agamba naye waliwo omuddu nga mwesimbu naye nga munafu, oyo gwe tusembyayo. Omwesimbu nga muki nga munafu, ga shekhe mulungi asiiba mande n'olwokumeka tagwa swala ya jama, sadiqul qawl talimbangako. Bw'aba ayogera kiweebwako obujulizi nti aba ayogera maki mazima. Obwesigwa buno obwa bulijjo teri amuyinako zero, naye amaanyi gali nga Abu Dharr ge yali alina, omubaka ge yalaba mu Abu Dharr takola ki tagalina. Oyo gwe tusembyayo. Era bw'ogenda okutunulira mu byafaayo oluvannyuma lw'okujjuluka kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, lam yakun Aba Bakr a'lami al-umma. Abu Bakr si yali asinga okumanya mu umma eno, sina we nali nkiwulidde. Oyina wali okiwulidde nti ye yali asinga abasahaba okumanya? Oyina wali okiwulidde nti ye yali asinga abasahaba okumanya ensonga z'eddiini? Yali asinga okumanya figu? Omubaka yayogera ku basinga okumanya ilmul faraidu, yaboogerako. Temwakiwulirako? Abaali basinga okumanya ilmul faraidu omubaka yaboogerako. Abaali basinga okukwata Qur'an n'okugisoma omubaka yakola ki? Yaboogerako. Umana hazihi al-umma omubaka yakola ki? Naye Abubakari ono yaliko obujulizi nti agwanidde okutuula mu ntebe ya mutume sallallahu alaihi. Obujulizi bwaliwo nti yagwanidde okugikola ki? Naye si yali asinga okumanya. Kaabe Umar radiyallahu ta'ala anhu, kaabe Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Kati omuntu okubanga kati kino Sheikh Uthaymin kyeyayogedde rahimahullahu ta'ala, ekirimu engeri y'okwewuunya nze kukuba ku saidi yange. Yagambye nti singa wabaawo omusajja nga w'amaanyi newankubadde ayina obunafu ku saidi y'obwesimbu, gwe tukulembeza okusinga omwesimbu omunafu.
kigambo Sheikh yakyogedde mu kitabo mukategeddaako nti waliwo omwami nga kusaidiza obwesimbu si mulungi nnyo ng'alinako kyakola ki ng'alinako kyalina naye nga ku kyokuba nti w'amaanyi asobola okuteeka amateeka mu nkola ekyakikola ki gwe tukulembeza okusinga omuddu omwesimbu omunafu. La tas'ali al-imara, tosaba buki tosaba bukulembeze gwe mulamwa. Abantu mu ddiini eno abaleeta ekigambo ky'okusaba obukulembeze wano we wamu we bajja ng'obujulizi ti Nabiyullahi Yusuf alayhi salam, Nabiyullahi Yusuf alayhi salam mu surati Yusuf yasaba okuba omukulembeze, yagaa nti ij'alni ala khaza'ini al-ardi inni hafidhun alim. Ayeyo kansubire bwekyo bweri, rabbi ij'alni ala khaza'ini al-ardi, yagaa ij'alni ala khaza'ini al-ardi, rabbi tikiri ij'alni ala khaza'ini al-ardi. Agamba kabaka nti nsaba nze ompe gwa byansimbi nambalirira ya gwanga Misiri ebiseera ebyo. Khaza'in al-ard, khaza'in ge masitoowa omwaterekwanga ki obugagga bw'eggwanga, Ministry of Finance. Okategedde muganda wange nze woba okola ki woba onteeka nti n'ayongerako ne manifesto ye kwebyo ebigambo tiyakoma kusaba bukulembeze, yayongerako n'ekimufuula okuba nti agwanidde n'akyogera, n'agamba nti hafidhun alimun, mulimu gw'ogenda okumpa mukama wange ngulinamu obukugu, nja kusobola okugutuukiriza, nja kusobola, nina amaanyi agamala okuteekawo olukomera ku public money, public resources, nja kusobola ozikola ki okuzikuuma. Bennyini nga bannabyabufuzi we bakola era essaawa zino bakadde baffe abakulembera okulonda kw'obusiraamu baatugambye dda kutandika okuteekateeka empapula zaffe ezisaba, ebyo byonna tulina okubiteekamu. Tibanna ekifo kye mugenda okumpa nkisobola, nze gwe mulaba nze nasoma enattita nenvaayo nengenda ekatuumu, nenvayo ekatuumu nze nagenda e Sudaani nenfunayo neijaaza yiino. Kale ngwanidde okubeera omukulu w'ettwale, amawulire ago mugafunye mutegedde ensonga eyo. Baga nti obubaka bulungi oba obwo bujulizi bumala okubeera nga tukkirizibwa okwesimbawo, ekyo kimu. Tukkirizibwa n'okuwandiika CV zaffe n'okukola kampeyini nga tweyogerako tibannanga obubonezo omugenda okutuwa tukola ki tubusobola. Naye ekyenjawulo mu kyafaayo kya Yusufu alayhi salaam ekyenjawulo mu kyafaayo kino nti Yusufu ekisooka ye nga ye yali asukkulumye, ye nga ye yali akoze eki yali asukkulumye. Waliwo omuntu okubanga oledde oli waggulu, kati abantu be yalimu baali ba bulijjo, ye nga nabbi waani? Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Era naffe tubaga nti kasi tojja wano waffe mu Uganda ne weetunuuliranga obusiraamu bwo n'amaanyi g'olina n'okumanya kw'olina ku ddiini ng'olaba tewaliiwo abirina, jangu yaakhe osaba obukulembeze. Okategedde Sheikh? Ekyo naffe tukkiriziganya n'oyo alina endowooza kasita weeraba nti tewali akufaanana, nti era n'emirimu gy'ogenda okukola teri asobola kugituukiriza mu butuufu bwagyo okuleka ggwe, jangu osabe jangu osabe yaakhe.
naye bw'ozuula nti waliwo abayinza okukola omulimu ogwo oluusi n'okusinga nga balina n'obumanyirivu obusinga obubwo n'obuyigirize obusinga obubwo nga bamaanyi okusinga, tuyambe tosaba bukulembeze. Obusiraamu bwe buli okuwonako bwe kukola ki? Awo bwe kuli tokola ki? Tosaba. Yusufu nabbi wa Allah ali mu bantu si bannabbi. Okategedde? Ekyokubiri ekifuula ekyafaayo kya Yusufu nga kyanjawulo ku kye twogerako nti Yusufu ono already yali amaze okuyita ekigezo, yali amaze okusabibwa okuyingira ku kabineti. Okategedde? Essaawa zino nojja ebbaluwa nejja nti jangu ogende otuule ku kakiiko akafuzi akwa Masjidi Aisha. Okiraba n'osabibwa okubeera ku kakiiko ako. Kati bw'otuuka ku kakiiko gwe n'osaba nti ze bannange okusinziira nga bwe ndaba ku bifo ebiri wano nze ekyabavubuka kyenkola ki? Kyensobola. Kyekyali mu kyafaayo kya Yusufu. Nti Yusufu bw'amala okuleeta endooto zaabwe, kabaka aloota endooto, anoonya ayinza okuvvuunula ki? Endooto. Bamulagirira Yusufu. Yusufu ajja akuba ekirooto akivvuunula mu butuufu bwakyo. Kabaka ono alaba okumanya okwenjawulo ku mwana ono ani? N'amugamba nti innaka ladaina makiinun amin. Kaakati gwe olwaleero ofuuse wa wano. Oli wakutuulanga ku ntebe n'ani? Kitegeeza nti Yusufu amaze okulondebwayo nga teyeesimbyewo, nga tasabye, amaze okuvaayo atudde ku ki? Kati wano we yali ayinza wano we yalina okulonderako kyasobola mu byonna ebikola ki? Byonna ebiriwo. Kati kyabaga nti abannayinza okusinziira nga bwe ndaba nze kino kye mba mukola ki? So teyeesimbawo na kukuba kampeyini nga bw'oyinza okulowooza. Ekyokusatu ekifuula ekyafaayo kya Yusufu nga kyawukana ku mbeera gye twogerako, ekyokumeka kwe kubeera nti Yusufu alayhi salaam okumuleeta mu nsonga za mubaka Muhammadin n'omulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama tukireeta nga tuyita mu mulyango oguyitibwa shar'u man qablana, nti wabaawo etteeka nga Allah yaliteeka ku balongoofu abaatukulembera, ku bagoberezi b'abannabbi abakola ki? Hadithi egamba nti libeera tteeka ku ffe, naffe liba likoze ki? Kasita waba nga tewaliwo obujulizi bukola ki? Tashrii'u mpya, mateeka mapya ku nsonga eyo, tusigala tukolera ku liri. Okategedde? Nti kasita wabaawo etteeka nga lyali ku mirembe egyayita, mulembe gwa nabbi Isa, mulembe gwa nabbi Musa ne bannabbi abalala, tusobola olikolerako singa mu ddiini yaffe gye tulina eyambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewaliwo tteeka lijjawo liriwa lino. Kitegeeza tetusobola kukolera ku tteeka lyali lifuga oba Allah liyakkiriza litambule ku mulembe gwa Yusufu alayhi salam, ne tulifugisa kati ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu kiseera kye kimu ate nga tulina ffe bwino omupya asinga kuwaani. Singa waba tewali awo tukirowoozaako. Okategedde? Wayinza okuba nga tewali. Okugezanga ki? Masala gariba. Mu kiswa ya Jurayj, mwali mugiwuliddeko. Kiswa ya Jurayj. Jurayj al-Abid. Jurayj al-Abid nyina yamuyitanga Asara. Mujijjukidde? Nyina yamuyitanga Asara. N'agaana okwanukula. N'ayogera ekigambo ekifaanana omukolimira. Ekigambo kolima mukimanyi? Ogaa nenkuyita ng'osaala, nenkuyita n'ogaana okwanukula mwana wange.
nsaba Allah aleme kutta okuleka nga amaze okugezesa ne bamalaya era kigambo kirimo okukolima mukirabye kigambo kirimo okukolima era okukolima okwo Julaiji yakulaba Julaiji al-Abid ekikolimo kya nnyina kyamukola ki kyamukwata Allah yamuleetera ekigezo ekyamalaya okumwesibako ng'aga nti yamuzaddemu omwana naye nga Julaiji ye imaamu w'omulembe gwe nga tewali asinza Allah kumwenkana ng'ogamba otya omumanyi wa Allah musajja omusinza Allah musajja omusosolooti n'oga nti yakutta omukazi n'amuzaalamu n'omwana kiraba naye ekikolimo kya nnyina kyakola ki kyamutomera kikolwa nga teyakikola naye omukazi najja n'amukola ki kati bamanyi ne babuuza nti abaffe bwe mba nsaala esswala nga fajiri dhuhuri oba asiri nga nyine maama wange ewaka nampita nga nsaala esswala ngisazaamu kuba maama wa Julaiji yali amuvunaana kumuyita n'atakola ki n'atayitaba n'atasazaamu byakola kugenda gyali ffe mu busiraamu waliwo obuwandiike bwonna kabube bunafunafu obukulaga nti bw'oba osaala kitaawo n'akuyita gisazeemu waliwo alina wabumanyi tebuliiwo okiraba kati bwe kibanga mu sharia y'abali kyali kisoboka ti maama wo bwakuyita n'owulira eddoboozi lye nga osazaamu esswala ogenda okola eki bwe kibanga naffe kisobola okusoboka bwe kibanga bwekityo bwe kyali naffe kisobola okukola ki naffe kisobola okukola eyo hukumu esobola okukola ne mu ddiini yaffe naye ffe abamanyi baatugamba abasinga okuba abatuufu nti bwebanga swala ya fard swala ezaffe mmeka 5 ogwo mulimu gwa Allah sooka osaale bw'omala esswala oyooka ogenda ewaani naye esswala bwebanga ya sunna yosobola ogisazaamu n'osooka maama kyakola ki kyekimu n'okusiiba kw'omukyala nga batamukkiriza noyagala omukwatako nagamba nasiibye sooka otegeeza omuki kyabadde kikulu n'osooka otegeeza omwami naye okuba nga kusiiba kwa fard mukyala ne bw'atakutegeeza olina kumanya bumanya nti yakoze eki yasiibye kitujja mu kino baddu ba Allah kyekiriwa kitwagala okutuukako nti totugamba nti Yusufu alayhi salam yasaba obukulembeze nassaawo ne manifesto ye n'enkola gy'anaakolamu emirimu wabittaali naffe abasiraamu tukola ki tukkirizibwa okusaba obukulembeze ne tuteekawo ne CV na buli muntu n'asaba w'ayagala nze njagala kuba sekretary general nze njagala kuba mufti nze njagala kuba president nti naffe tukola ki tukkirizibwa nedda kubanga ffe mu sharia yaffe tulina obujulizi obumala nti ekyo kirimu ebyo ebitakkirizibwa Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah yayogera wansi wa hadithi eno la tas'al al-imara n'agamba nti hadha nahyun dhahiruhu al-hurma yaga nti okwo kugaana Allah omubaka wa Allah atuganye era okugaana okwo kweyoleka bulungi nti kutegeeza kuba haramu bwatu ye buyagamba buyabivuunula rahimahullahu ta'ala la tas'al al-imara nahyun omubaka sallallahu alayhi wa sallam akuganye okusaba obuki era okugaana okwo kwakuganye kulaga nti bw'okikola oba okoze haramu nahyun dhahiruhu al-hurma kati baddu ba Allah ebintu bino nga tubiyingiramu tulina okuba abaki abeegendereza khususan twagala kukola tusaba kukola mirimu gya Allah tusaba kukola mirimu egisuubirwa okubanga gya bwannakyewa nga agenda okutusasula ffenna ya Allah tabaraka wa ta'ala kiyinza okubanga si kirungi okubanga tuli wano muzikiti abasajja abanyirira bwe mutyo kungulu ne munda nimusaazibwa omusajja atatereza al-Fatiha ate nga mumwe mulimu abasobola okugikola ki
ogitereeza kati we mubayo ne mugamba nti tuteekewo embeera twerondemu ayinza otukola ki tekirina buzibu bwonna mu sharia ne basahaba ekyo kyebakola ki ne basahaba kyebakola abakulu muffe bwe batuula wonna we batudde ne basalawo nti bannange tusazeewo ku bantu bano tulondeko abatukulembera mu myaka 10 egikola ki ejijja mu maaso ekyo ne basahaba kyebakola ki kyebakola naye embeera gyeraga ne ku bye twalabye abaddu abafulumiza ne lisiti okuli ebisale ayagala okwesimbawo ku bwa sekuritale sasula emitwalo 10 ayagala okwesimbawo genda mu general assembly sasula emitwalo 5 ayagala okwesimbawo ku bwa chairman sasula mutwalo mugula ki kyetwebuuza omuntu gwajjako sente kikyagula yeggwa amuguza omuguza ki kyokka kitubuuza baddu ba Allah tewali kirala kubanga annususu wadihatun obuwandiiko okuva mu ahadith okuva mu Qur'an ya Allah tabaraka wa ta'ala webuli kati omuntu gwosaba sente okubaako w'omuteeka aweereze sente ezo z'omusaba zaaki kiki ky'omuguza baddu ba Allah tubeere beegendereza bwe tubanga tukola emirimu gy'eddiini eddiini eno ya Allah ate eriko kataloogo eddiini ya Allah eno gye tukola eriko kataloogo tuyina okugikolanga bw'agyagala Allah era tujja kugimwanjulira Allah nga tulina essuubi mu ekyo nti agenda kutusiima Allah kuba twagikolanga bw'akola ki twagikola eddiini nga bw'agyagala Allah so si kola byaffe baddu ba Allah ensonga eyo nkulu tembitegeera obubi la yanbaghi taqa'us tetugwanidde kwetuulako ababuyabuya muffe ate okubanga betukwasizza ensonga zaffe eyo si nkola yaffe ng'abasiraamu tetusaanidde kwetuulako buli muntu aba alina okubaako kyakola embeera okubanga erongooka lwaki sekuritale w'omuzikiti tamanyi kuwandiika ate nga mwalonda okubanga sekuritale tewali ddala kituufu tewali amanyi kuwandiika mu baakulembera agwanidde kubeera mu kifo ekyo bwe tuleka embeera eyo n'etambula bwetu tetuba bantu babuvunaanyizibwa lwaki tukulemberwa imaamu atasobola kutereza al-Fatiha atasobola kusaala swala ntuufu kubanga mu figi batugamba man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu kasite swala ye bantuufu kibakitegeeza n'obwa imaamu bwo butuufu kakati imaamu atasobola kusaala swala ntuufu lwaki obeera imaamu waffe embeera eyo bwe tugireka n'etambula ng'ate muffe mulimu abalina obusobozi obwo ekibayita attaqa'us okwetuulako okukkiriziganya mubeeko okukkiriziganya obutabaako kye mukola kukyusa mbeera ekyo kibi gw'olaba nga kijja abasajja mmwe mwenna mukulemberwe omuntu mu kifo ekyetaaga okubaamu omuntu alina kyamanyi ku ddiini mukiteekemu atalina kyamanyi ku ddiini ekyo bakiyita taqa'us kiraba oluganda era naawe ali eyo nga weerabira ddala nti waliwo gaapu ng'olabira ddala nti waliwo gaapu gy'oyinza okujjuza ng'osobola okuweerezaako wonna w'oweereza muddu wa Allah teweetuulako vaayo genda ne basiraamu banno mugezeeko okutereeza obukulembeze bwaffe mu mbeera zonna naye wakati mu kutuukiriza kino hunaaka dawabit wa shurut fe abasiraamu tutambula tubaako n'amateeka agatufuga situmala gakola tulina we tusoma tulina we tujja tulina okulambikirwa okwo nga kutambulira ddala okuva wano essaawa eno we twogerera bisanadin muttasil okutuukira ddala ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. La tas'al al-imara, tosaba bukulembeze kubanga bw'onaabusaba
ukilta ilaiha ogenda kubuweebwa busobola okuzitowerera. Obukulembeze kyangu nnyo kumenya, kyangu nnyo okulyazaamaanya mu bukulembeze bwo. Bw'onaalyazaamaanya mu bukulembeze ng'okulyazaamaanya okwo gwe wakusaba, baddu ba Allah, khizyun wa nadama. Bakawa Allah tabaraka wa ta'ala yagaa nti ogenda kukisinkana nga kyokya mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, ogenda kukisinkana nga kyokya. Wa yawma alqiyamati khizyun wa nadama, ogenda kubeera mu kwejjusa. Ekyokulabirako ekisinga okuba ekyamaanyi yimbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti innakum taqtasimuuna ladayya, yagamba nti muleeta emisango gyammwe. Yatugamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, muleeta emisango gyammwe gyendi. Walaalla ba'dukum, era oboolyawo abamu mummwe oba omu aleese omusango ku babiri, aliyanu fil hujjati min akhihi, nga yasinga okubeera n'olulimi olumatiza okusinga muganda we. Nofuna abantu babiri nga bakaayana balina ebibatabudde, naye omu ate nga ye mukyamu, naye ng'aweerebbwa olulimi olulungi, najja ayogera bulungi, omusango n'akola ki? Musango n'agusinga. Omubaka sallallahu alayhi wasallama laba okutya mu bigambo bye, laba okweraliikirira, n'abaga nti ekyo kyemba nkusalidde n'enkuwa olw'olulimi lw'okola ki? Tokitwala. Ekyo kyenkuwadde qita'atun min jahannam, otutte muliro, wallahi otutte muliro. Kitegeeza nti wano mukulamula osobola okukoleramu ensobi. Naddala ffe woofiisi zaffe ez'obusiraamu zitera nnyo okubaamu embeera z'abafumbo. Sheekh osobola okubiramula obubi, osobola okubisala obubi, osobola okuteekinga sayidi, akadde konna osobola okuteekinga sayidi, n'okwatibwa ono ekisa n'olyazaamaanyi. Naye ng'okusalawo okwokoze tekuliiko kudda mabega. Bw'obanga obukulembeze wabusaba olw'ebigendererwa ebibyo, abantu abo bonna bagenda kukubanja mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Naye singa obukulembeze bubeera buzze gy'oli mu mbeera ya kusabibwa oyambeko, obwo Allah tabaraka wa ta'ala abukwatirako. Era Allah tabaraka wa ta'ala yagenda okusasulira amabanja agafaanana bwe gatyo yawma alqiyama. Waliwo ekyafaayo obufunze nga maliriza ekya nabbi wa Allah ayitibwa Daawud. Owekitiibwa Allah akyogerako mu surati Sad, hal ataaka naba'u lkhasmi iz tasawwaru lmihrab. Tuyinza okuba twali tukinyumizaako ekyafaayo ekyo. Nabbi wa Allah Daawuda yali mulamuzi, naye olunaku lumu yali ali mu maka ge ng'aggaddewo, n'afuna abaddu babiri baayita mu ddirisa ne batuuka mu kifo we yali asinziza Allah tabaraka wa ta'ala. Ne batuuka mu ofiisi ye. Ya ayat iz tasawwaru al-mihrab. Tasawwaru bimaana dakhalu min ghairi al-madkhal, bayingira nga bayita mu mulyango ogutali gwakola ki? Bayita ku ssuulu, ku kikomera, baabuuka kikomera, baabuuka ne bayingira. Fafazza minhum, Daawuda olwalaba embeera eyo n'atya, yatya nnyo. Qaalu la takhaf, ne bamwesooka namugamba nti totya, khasmaani baga ba'duna ala ba'din fahkum baynana bilhaq wala tushtit wahdina ila sawa'i sirat. Nagaa nti tufunyemu obutakkaanya, naye
tuzze otulamule naye tuyambe tukolamu kyekubiira. Olaba obulamuzi Allah waba bukuwadde buvunanyizibwa Allah akoze eki? Kati ogenda kulaba wano, ogenda kulaba Daudi ono uwawe yaviira ku layini n'abaako byasubwa bakuyita kusubwa, ayina we yaviirako ko n'abaako byasubwa. Kati ebyo byasubwa naawe asabye obukulembeze nga tosabiddwa osobola okubisubwa. Kati abantu bano we bajja ne bayita gye bayise ne bayingira mu ofiisi ye we yali asinziza Allah we tabaraka wa taala, bayingidde bamugaye kakati tulamule, batandise okwanjula ensonga zaabwe. Omu n'agaa nti ya nabiya Allah inna akhi hadha lahu 99 naja, muganda wange ono ayina endiga 99, waliya najatun wahidatun, ate nze nyinaki nyinemu. Faqala akfilniha wa azzani fi lkhitab, amugamba nabbi wa Allah musajja ayagala kundyaza amaanya, mbadde nkusaba onyambe aleme kutwala hakki yange. Ono alina 99 yayagala okutwala emu eya munne, mbadde nkusaba onyambe aleme kukola ki? Dawuda n'agamba nti laqad dhalamaka bisuali najatika ila niaje. Kituufu omusajja ayagala kukumpanya, okwagala okutwala eyiyeemu agigatte kuzize ki? Kuzize nnyingi. N'ayongerako n'ebigambo ebirala, tuwa inna kathira min alkhulatai, n'agamba nti ate mwattumba buulire. Waliwo abalamuzi be batyo ne mu kooti zaffe ezakakati, abatannaba kusala musango asoboka kukusomera nga bw'oli omusajja omubi, nga bw'oteetaaga kuwangaala mu bantu, nga bwe weetaaga ekibonerezo ekiki ekikakali ng'abantu abakufaana nawe bali abatalina mpisa oba wakulirawa. Waliwo abalamuzi bwe batyo. Kati Dawuda n'agamba nti mwattu inna kathira min alkhulata la yabghi ba'duhum ala ba'd, mwattu abantu abasinga obungi, bino abyogera mu kusalawo okwo, abakola bizinesi ez'awamu, abaagala okukolera awamu, abamu batera okwagala okulyaza amaanya bannaabwe. Bibaawo naye empisa mbi okuleka abatono. Allah bawadde ku buki? Ku bukkiriza, naye mu abo bawadde obukkiriza abatono abo ono takola ki? Ono taliimu. Oba kategedde amakulu abantu abatera okukolera bizinesi ezifaanaganako bwe zityo ng'ezammwe ezo zemukola, mwattu batera okutwagga ku bannaabwe ne baagala okulya okuzaaba ki? Okuleka abatono. Allah babawaddemu obukkiriza obutonotono. Kiraba fadhanna Dawudu annama fatannaahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Bino bimala okubaawo, Dawuda yakizuula nti ayina waaseeredde, oba oliawo Allah we ayagadde kumuteeka ku kigezo, Allah ayagadde kumukema. Fastaghfara rabbahu, era awo wennyini n'asaba ekisonyiwo Allah wamukole ki? Wa kharra raki'an, n'agenda ku maviivi, wa anaba, ne yeenenya. Kati abamanyi ne bajja okutunuulira ekyafaayo kino, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala teyatubuulira, yasinziira ku ki Dawuda okugamba nti kino ekibaddewo Allah abadde amugezesa? Yasinziira ku ki? Era ki kye yakola kye yeegayirira Allah waakola eki? Amusonyiwe. Gwe bw'olaba kiswa, gw'olaba ki kye yakola kyayinza okwegayirira Allah amusonyiwe? Sheikh, olina ky'olabawo esebo?
neyo nsobi ntono nnyo, eyo nsobi omulamuzi omukulu Allah gwe yayogerako mu Qur'ani. Allah naga nti namuwa okumanya n'okutegeera okwenjawulo, eyo nsobi tayinza kugikola. N'owuliriza ogwono nga tonawulira gwono, ezibayita asasiyatil hukmu. Muntu yenna omulamuzi omwenkanya omala kuwulira ki sayidi zombi, gwe mukulaba okwolaba nga ensobi yali ekoleka ku Dawuda. Allah yamukola ki? Allah yamwerabiza. Allah ayinza okuba yamwerabiza n'awulira ebyo n'atawulira byaliwa ekigambo. Bamanyi bakyo endala mu tafsiri ya Ibn Kathir ojja kisangamu. Waliwo n'ebigambo ebirala, ekisinga okuba ekikulu mu kyo nze kye najjamu, era ng'oba oli awo kye kiba kisuubirwa okuba ekituufu era ekigwanidde ku nabbi wa Allah tabaraka wa taala, nti Dawuda ono obukulembeze Allah yamala okubumuwa, naye yakizuula oluvannyuma lw'okufuna obukulembeze nti oba oli awo abantu bano abayingira mu woofiisi bamumalako ebiseera by'okusinza Allah. Okategedde? Bantu buli kaseera bakola ki? Bayingirayo bakola ki? Webafuluma. Ekyo ne Sulaimaani yakifunako, idh urida alayya as-safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubba al-khayri an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Okiraba ayina watuuka n'alabanga agayaddemu mu nsonga z'okusinzaani, okusinza okw'obwetteeka. Okw'obwetteeka ekyo kirala, naye bo nga bannabbi ba Allah mbyabafuula okuba ab'enjawulo kwe kusinza Allah lubeerera. Kati Dawuda ono yakizuula, kigambibwa yakizuula nti abantu bano abayingira mu woofiisi y'obwakaazi ey'obwa mufti, kyonna kye kiri, bagira ekiseera ne baba nga bajja nnyo ne bamujja ku nsonga z'okukola ki? Z'okusinza Allah. N'aga nti kaakati wateekeddwa okubaawo ebiseera nga byo byenkola ku bantu, ebisigadde bandeke. Tikasita ziwera ssaawa 10, atannaba kujja ati kuleeta nsonga ze anaazireeta ddi? Ntya obwo obudde bwange nange bwange ne Katonda wange. Tulaba ng'ekyo kirabika kisemberedde ku ekyo Dawuda kye yakola ki? Obujulizi ku kyo nti abasajja baayita mu ddirisa ng'amaze okuggalawo. Amaze okuggalawo, takyasitakbala bantu, takyalisivinga bantu. Ne basekuritale bagenze, ali mu kusaala, era bamusanga asaala. Era okutya kwonna kwe yafuna, muli yeebuuza omuntu omugumu ono ayinza okunsazaamu essaala zange, ani ayinza okukikola? Kiraba oluganda? So nga ate yali musajja mugumu, yali Ssaabalwanyi oyo Dawuda gw'olaba, yali musajja mulwanyi muyitirivu, nga toyinza kumala gamujooga, naye yatya. Kati kisuubira okuba nti awo weyajja ekirowoozo kigamba nti Allah ayagadde kumugezesa ku kiriwa? Kiri ekyokubeera nti tatuukirizza. Kyova olaba aya eddako ega nti ya Daawud inna ja'alnaaka khalifatan fahkum bayna nnaasi bilhaqqi wala tattabi'i lhawa fayudillaka an sabilillah. Dawuda oli ku nsi kuno, oli mu ofiisi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Beera omulamuzi omwenkanya, leka kugoberera kwagala kwa muki? Kwa mutima gwo. Kati baddu ba Allah, omuntu yenna obukulembeze ng'osabye busabe, ng'oguliridde buguliriza okubutuukako, ng'omaze kukola kakuyege n'otuuza bu meeting ne mumaka g'abantu, okiraba n'osula ng'otambula ng'onoonya bwakaazi, onoonya bwa mufti, obwa mufti obwo bwakaazi obwo oyinza obutabufuna mu mirembe. Allah ayinza obutabukola ki? Allah ayinza obutabukwatirako. Olaba otya Sheikh bw'ofuna kasimu kanti Sheikh abasiraamu bakulonze, gwe oba obayamba mu kino, balabye ng'okisobola,
awo Allah tabaraka wa ta'ala nayingira muki nayingira mu nsonga zo nakufuula omukulembeze omulungi era nakwagazisa n'ebitonde kyaliwo ku bakhulafa nga ba Umar ibn Abdul Aziz n'abalala. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atuwe ekyokuyiga mu bigambo ebyo. Saba ayaziine inshallah bwaba wakasigadde tukamalirize nga mubuuza n'ebibuuzo inshallah tabaraka wa ta'ala tujjulukuke okuva mu kifo kino. Allah Allah أشهد أن لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة الدرجة العالية الرفيعة اللهم ابعث المقام المحمود الذي وعدته صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله دعاء الله تبارك مرامى baka sallallahu alayhi wasallam agamba sahabi Abdurrahman amugaa nti la tas'alil imara, tosaba bukulembeze kubanga bwonaabuweebwa ng'osabye busabe bujja kuweebwa buyinza okuzitowerera, naye bwonaaba obuweerebbwa nga olondeddwa bulondebwa tobusabye, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukwatirako. Omubaka sallallahu alayhi wasallam ng'agamba sahabi we Abu Dharr al-Ghifari amugamba nti la ta'muranna ala ahadin la ta'muranna ala ithnaini. Abu Dharri, oli mukwano gwange, nkwagala era nkwagaliza ekyo kyennyini nange kyenneeyagaliza. Nkulaamira Abu Dharri, la ta'muranna ala ithnaini, toyingiranga mu nsonga obeera omukulembeze ku bantu abasukka mu omu oba ku babiri. Yamutegeeza sallallahu alayhi wasallam nti oli munafu, innaka dha'ifun wa innaha al-amana. Abu Dharr, oli munafu ate obukulembeze amaana, bwesigwa. Faman akhadhaha bihaqqiha, muntu bwabuweebwa nga ddala kituufu abusaanidde n'atuukiriza buli kyonna ekituukirizibwa mu bukulembeze ng'abuweerebbwa, falhamdulillah. Naye omuntu yenna abutwala
nga abututte mu mbeera etali bwetyo, fa yauma alqiyamati khizyun wa nadama, lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu biwoobe, agenda kubeera mu kwejjusa. Bigambo bino tubibagamba baddu ba Allah nga tukimanyidde ddala nti abantu be tubigamba bennyini be bateekeddwa okuba nga babiwulira. Abantu abateekeddwa okuwulira ebigambo bino be bammwe. Bwe tuva wano ne tugenda mu bulamu obutugatta n'abatagwanidde bigambo bino, tusobola oba oliawo okubeera nga tudde eri abawalimu baffe ne batulambika mu nsonga ze tuyinza okutambulirako ezitayawukana n'ezo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ze yatulambikamu. Kyentegeeza nti okulonda bwe kubanga kuzze nga bwe muli n'ebibiina, kuba bwe ntunula wano ab'emagere mbalaba n'ab'entebe mbalaba, mwenna mwe muli alhamdulillah. Situbagamba nti kyemukola kiri haramu, wabula tukola kye tuyita irtikab akhaffu dararaini, kubanga situyinza kukwata duniya nabigiriko ne tugiteera bannaffe bo bagitwale bagiwangule, ffe tuwangaale ku nsi nga tutunuulira baki? Tutunuulira batunuulire. Naye bwe kijja mu nsonga zaffe ez'obusiraamu tukkiriziganye ffenna lumu nga sitwekutuddeemu, tuzitambuze ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bw'ayagala, ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatulambika. Baddu Allah, ebigambo ebyo kansuubire nti byogeddwa mu kifo kyabyo era mu kiseera kyabyo. Waliwo alina kyabuuza insha Allah kibuuze, bw'aba tewali tusobola okuvaawo ne tugenda mu ssala. Barakallahu fiikum. Esebo. Alaikum salaam wa rahmatullah. Aye tujja kibuuza bannabyabufuzi. Musiraamu tulinamu bannabyabufuzi, tujja kudda gye bali tubabuuze ensonga ezo. Sheekh abuuza nti bw'atalonda musiraamu nga ye amaze okukakasa ayingidde mu kumanya kwa Allah ti omusiraamu gw'alonda tajja kuyitamu, kaakati n'alonda atali musiraamu alamulwa atya? Sheekh kyabuuza ekituufu sikimanyi, ajja kulaba bannabyabufuzi inshallah ku saidi eyo bamubuulire okwanukula ku kibuuzo ekyo. Okwanukula ku kibuuzo ekyo inshallah. Waliwo alina kyabuuza hadithi ya Abu Dharri, hadithi ya Abdurrahman. Kale bwaba nga tewali inshallah tukkirizibwa okubeera nga tuggalawo saabiri ekitundu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا رب تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، يا رب لا تعذبنا فأنت علينا قادر، يا رب الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.